tukiririza mu bantu okwerondera abakulembeze baabwe therefore tukiririza mu kalulu akamazima n'obwenkanya akalulu akagendera ku mateeka akalulu nga si kabubbi tukakiririza mu era nkakasa buli muntu akkiririza mu demokrasi akkiririza mu kalulu simanyi oba ombuuza nti tukkiririza mu kalulu nga kana akategekebwa mwami Museveni mbadde njagala kubuuza bwe munaabanga mukkiriza mu kalulu kokumwagizire mukakejumbira mwakahwire na okukagenzire nikukagenzire so mulyo nomwetebekanisiza akalulu mwaba nomuyitiriza mu kalulu nga bw'oyogedde kati 2026 muli beetegefu first and foremost tuli beetegefu kati twali beetegefu kuva 2021 era ne tuwangula kati tuli beetegefu kutwala buyinza kuba twawangula unfortunately mwami Museveni yakola nga kyeyakola mu 2016 kuba Dr. Besigye yamuwangula mu 2016 nga bwe twamuwangula mu 2021 mwami Museveni agenze akola bw'atyo ate si ku presidential election yokka olabye obululu obadde bubeerawo ekayunga twamuwangula clearly mu buli polling station nenakozesa amaanyi n'agamba kateze kankole byenjagala twamuwangula ewalala wangi nnyo Omoro yawangulibwa ne walala naye nakola bw'atyo agezaako kulaba nga abantu bakoowa akalulu nga bakeetamwa babiveeko tugamba bannayuganda temubivaako badikiteeta bagenda before kalulu during kalulu ne after kalulu ndi wano kubanga mwanonda yes Museveni yawamba obuyinza bwammwe naye era akimanyi nti siye legitimate president tife tulina okuba nga tukulembera eggwanga amawanga gatwetolodde gonna gonna gatuwelkaminga gampuliriza era gampa platform nenjogera nago kubanga bandisivinganga president wa Uganda gwe balonda kubanga bo babeera babiraba bamanya amazima as a matter of fact eno ye platform gye tukozesa ndi ne honorable Kawalya wano kubanga MP yalondebwa so bannayuganda tubagamba tebalekeraawo era tuze bagamba tekuva mu kalulu bagezaako bamalamu amaanyi babiveeko baresigninge to slavery Museveni buno abufuule bukama tikati amaze kati mwana we kati muzzukulu kati ani ng'era badikiteeta abalala bwe baze bakikola neffe mu Uganda tubagamba temukikkiriza bannayuganda balina okwerondera omukulembeze waabwe so number one bannayuganda mbagamba tebaggwangamu maanyi tebalekerangaawo Museveni teyakasooka okubba akalulu so buli opportunity ebeerawo tugikozesa naye akalulu kokka tekamala lessons ze tuyize in the past zitulaze nti one abantu balina okuvaayo ne benyigira mu kalulu naye tekamala that is only 50% the other 50% bannayuganda balina okuyimirira family balina okweteekateeka ojjukira nti luli Museveni yeekweka mu covid-19 temulina kuŋŋaana kubanga atya nnyo bannayuganda nga bakuŋŋaanye naate covid yali yabulabe eryo abeekuŋŋaanye well